Tutandise ne muna NRM Farida Nambi yakwata ekyokubiri mu kalulu k'okulonda omubaka wa Parliament owa Kawempe North addukidde mu kkooti nga awakanya obuwanguzi bw'omubaka yalayizibwa Erias Luyimbazi Nalukoola. Nambi agamba nti okusinziira ku byaliwo okulonda kuno kuteekeddwa okusazibwamu mbukubanga muna NUP ono Erias Nalukoola teyawangulira mu mazima na bwenkanya. Ngayita mu bannamateeka be aba Crane Associated Advocates muna NRM Farida Nambi ng'ono yakwata kyakubiri mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North mu Paalamenti aloopye omusango mu kkooti nga yagalisazeemu okulonda kuno. Nambi agamba nti emuvi egyetebeka mu kulonda kuno gyaleetera akalulu akoogerwako obutabaka amazima na bwenkanya. Mu kuwaaba, Nambi aloopye akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kalemererwa okulaga ebituufu ebyava mu kalulu kano mu bifo 14 ebyalondebwamu nga n'omuwendo gw'obululu tegukwatagana bulungi n'omuwendo gw'abalonzi abali mu Kawempe North. Ebifo ebyo 14 awalondebwa birimu abalonzi 1,640. Commission teyatuwa byava mu kulonda okuva mu bifo ebyo. Ate nejjeekola omutawaana n'erangirira Nalukoola nti asinze ku bululu 1,739. Tugamba nti abantu be tutamanyi balonda batya ogumwaka 6 bangi nnyo okukyusa ebyava mu kulonda. Ensonga ey'okubiri Nambi agitadde ku mubaka wa Kawempe North mu Paalamenti Erias Luyimbazi Nalukoola n'ekibiina kye ekya National Unity Platform NUP baalumiriza okukuba olukuŋŋaana ku lunaku olw'okulonda kyagamba nti kimenya amateeka g'ebyokulonda. Ye n'abantu be omuli memba wa Paalamenti ab'ekibiina ekya NUP baaziyiza abalonzi bangi okutuuka mu bifo awalondebwa. Ekyokusatu, mu bifo awalondebwa ebimu Nalukoola ne banne baakola effujjo ne balemesa abalondesa okukola omulimu gwabwe. Nambi ayagala okulonda kuno kuddibwemu nga kuteekeddwa amazima n'obwenkanya. Kinajjukirwa nti Erias Luyimbazi Nalukoola yalwawo okuteekebwa mu kyapa kya gavumenti ekyamulwisa okulayira ng'omubaka wa Kawempe North era mu Paalamenti tannabandaalayo.